baganda bange abatulaba ku Mapu Media TV mu maka g'omukulu bagenda okumuziika mukulu nsumba ono taata wa Fred Kajubi Lumbuye comrade munnaffe eyatuvudde ku maaso okwosa ejjo. Olunaku olwaleero agenda kubeera agalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe mu disitulikiti y'e Mityana era ng'okuziika kwa leero ssaawa 10 enteekateeka egenda mu maaso era nga woolabira bino omugenzi amaze okubeera ng'atuusibwa mu maka ge bano aba famire ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano basobole okumukubako eriiso evvannyuma n'okumusabira n'oluvannyuma abeere ng'agalamizibwa ku bijja ebyabajjajjaabe. Mbeera ya bunkenke nnyo akaseera ka nnaku mbeera bw'eti bweyimiridde mu nteekateeka ez'okuziika omugenzi ono. Mu Buganda ebiseera ebisinga omufu bw'ava mu nnyumba tatera kuddizibwa mu nnyumba, naye ono alina amaka ate nga nagano maka ge nga yeyasikirawo ye mukulu ow'awaka wano, so kyova olaba nti avudde mu nnyumba mwe yasuze ate nadda mu nnyumba. So nga ate bw'obeera omuntu omulala n'ofa ne bakujja mu nnyumba, bwe bakutwala eri gye bagenda okukuziika ku kijja bakuteeka mu tenti, enkuba ne bw'etonnya etya tebaddamu kuyingiza. Naye kino kikyuseemu olw'ensonga nti ono musika, nti gano makaage nagali makaage. So ndowooza mujja kuba mukitegeera bulungi nnyo Abaganda. Bwe babikula ffe enkola yaffe Mapu Media TV tetutunuza kamera mu keesi munda, tetutunuza kamera ffe mu keesi munda. So baganda baffe abagenda okujja okuziikirako comrade Lumbuye, tuli nga bwe nabategeezeza tuli ku kkubo kwennyini okuziika eri gye tubadde ku kkubo, na wano ekijja tuli ku kkubo ewantu wagazi bulungi nnyo nga bwe mulaba wategekeddwa bulungi nnyo. Essaawa zizino ebula eddakiika 2 okuwera essaawa 4 ez'okumakya. Tugenda kugalamiza taata ku ssaawa 8, si ssaawa 10. Tugenda kugalamiza taata ku ssaawa 8 ogw'olunaku olw'olwaleero. Wano weewaka ate we twaziika era omwana wa Lumbuye. Mujjukira ndowooza emyaka nga 3 emabega nali wano mu kuziika muwala wa Lumbuye. So ate tukomyewo era mu nnaku, ate era nga muganda waffe Lumbuye tasobola kujja kuziika. Lumbuye ennaku gy'alina mulimu abasobola okubeerawo ne bavuma Lumbuye n'owulira nga ennaku ekuluma, naye bw'oba tosobola kuziika mwana wo, ndowooza mu bulamu buno omuntu gwe tusinga okufaako ennyo ffe abasajja ye mwana, ye maama, ye taata, ye mukyala. Abo abantu bw'oba tosobola baziikako, naye ng'ekikulemesa si kubeera nti oli mutujju, naye wabula nga ekikulemesa kwe kubeera nti oyogera ebyo ebituufu, gavumenti byekola ng'etulugunya abantu. Ekyo ne kimuleetera okubeera ng'anoonyezebwa n'okusinga kkoni. So bwe tutyo mbadde mbagamba wano we tuli enteekateeka zigenda mu maaso. Twebaza nnyo baganda baffe abayambye ku Lumbuye, kubanga enteekateeka eno yonna Lumbuye yali mu gikola. Gwe muganda wange wenna eyatodde kyonna ky'otodde n'osobola okuwaayo kuweza ennamba ze twabawadde obwedda ze muteekako ssente,
enteekateeka eno yonna mmwe mugikoze wano tusuubira okujjula kubanga ffe emmotoka eyo nze gye nzigiddemu naye ate nga emmotoka ziri bbiri ffe ezaakatuuka ffe tukedde okusobola okujja okukola ku nteekateeka n'okujja ne mayiti naye nga wano wonna wagenda kujjula so eyo ye kolasi bw'omulaba wano ye Taatawe nagambye bw'ova mu kkoona wali ezo takisi nga bw'oziraba zigenda Mitiyana so tewaliwo gamba bw'onoovaamu ate olinnye booda takisi awo nga bw'ogiraba lyekkubo oba otuuse butuusi bulungi nnyo ekijja kiri kye nakugambye nti omuntu okujja okuwagira nuupu tekikwetaagisa kubeera mu kopi tekikwetaagisa kubeera lukyolo nti mmwe omuntu omunaku ennyo yateekeddwa okubeera wa nuupu nedda abantu babeera mu nsi nga bazaalibwa ng'era balina ewaabwe balina ebijja balina empya mwe basibuka balina bajjejja n'ennono ng'ate bali mu bibuga ne n'asalawo ajja alwanirira oyo muganda waffe asula ku street oyo muganda waffe atalina kyakulya oyo muganda waffe atalina kyali n'asobola okujja omukola ki omulwanirira mulabye taata waffe gye tumujje amaka masajja nga nammwe abamu abasinga okuvuma oli n'avaayo n'avuma ticca Lumbuye nga tosobola nakukunuukiriza wadde ekika nga ne bwe bagatta ebika byammwe enzija zammwe zonna tezisobola kuzimba makanga gali gye tubaddemu oba okuzimba eno ey'ekijja ate ng'oli ku kkubo so ebintu ebimu tubyogerenga ng'osoose kuweefumiitiriza ng'oli awo n'ogamba ono kyalwanirira alwanirira ki alwanirira kufuna kataka alwanirira kufuna kayumba babirina naye asalawo n'akeera n'ayogera ate bw'ayogera n'otamusasula ate bw'ayogera n'omuvuma ate bw'amaliriza musajja wattu nga tasobola na kuziika ku bantu be so ffenna y'ensi eyo gye tulimu nti tetuli ku mbeera ya mirembe tuli ku mbeera ey'okubonaabona tusaasidde nnyo muganda waffe Lumbuye wendi ku lulwo I'll be here mpaka I've been here and I will be here mpaka emikolo gyonna gye giri ojja kugiraba kyonna ky'onooyagala okuba nga ntunuzaamu nja kikutunuulizaamu ate mwabansaba nti tulage ku maama wa Lumbuye tulage ku baganda be tulage ku baana be tulage ku mukazi awo temujja balaba ku Map Media TV mujja beenoonyezanga mmwe nja kulaga ekintu nga kiri jeno naye ono taata ono maama mubanoonyaako ki so tukole ekintu aba bansaba jangu obanoonye oziike obeerabire so mbadde nyongera okubeebaza nti mmwe abawaddeyo amabugo mwebale nnyo mwebalire ddala abawaddeyo amabugo besijja kusoma mannya kubanga sinze nnina ekitabo naye ntegeezeddwa nti ebyaddala bantu mmwe mwagadde Lumbuye ntegeezeddwa nti bantu mmwe mwagadde Fred enteekateeka zonna okulya tenti funeral service nga bwe muziraba byonna Lumbuye yabikoze ku buyambi bwe mumukoledde sayidi eri yonna wantu wano wanene abategeka ebyokufumba abategeka abantu bagenda kulya ffeggulo twalidde ekyemisana twalidde ekyeggulo twanywedde caayi nga byonna bikolebwa bulungi nnyo Lumbuye ssente ze muwaayo tayinaako ssente n'emu gyakwatako era tannaziraba nako wabula bamutegeeza butegeeza abantu bakoze naye ate abantu beyeesiza okwasa ssente amazima ga Katonda abasajja beesigwa bakoze omulimu omusajja obwedda gwendi naye oyo tannatuulako tanneebakako alinga nze obwedda avuga emmotoka n'ava e Nakirebe n'avuga emmotoka n'ajja ate eno ettanda ate n'avuga kati ate essaawa zino azzeeyo alabe nti buli kintu kyonna at least Lumbuye Fred abeera well represented zolowooza mulaba embeera si lumbe kufiirwa naye enteekateeka zonna zikolebwa bulungi nnyo bwe naabeera eyo n'ogerega abaana ba Nuupu musabiriza mumanyi otumanyiira abaana ba Nuupu musabiriza abamu musoose ne mutulabakokko ne zifamire zaffe gye zirimu abamu mwafunakokko ku kyansi ne mulabakokko ku famire naye abamu bwe munaayongera okutulaba
mujja na kutwewuunya nnyo mukakase nti abamu tetwajja kulomba, twajja kutereeza nsi Uganda. Taata wummula mirembe, mugenda kulaba abantu mbadde nzija n'abatakisi nga bw'obamanyi boogera nnyo, njidde mu takisi boogera ne bagamba mugenda kulaba abantu be mutasuubira okujja okuziika mwami Nsumba. Nti lwaki? Nti Nsumba abadde muntu w'abantu nga ye musajja akwata emitwalo 2 n'agenda n'azivungisaamu wakiri bwa 2,200 obupya, naye ng'afuba okulaba nti wakiri buli muntu akwate ku ssente yaalieko, ng'agenda n'akwata emitwalo 2 n'agavungisa. Wakiri n'akwata emitwalo 2 ago n'agavungisa 2,200. Wakiri buli muntu najja ng'amuwa, buli ow'ekkubo najja ng'amuwa. Yo yeebadde embeera eyo. Abadde akwata ssente n'aziwa bannabyabufuzi aba National Unity Platform okuva lwe yava mu NRM edda. Naye Nuupu oluva lwe yajja yagamba bugambi nti nfunye ewaka. So yatandika okusapootinga aba National Unity Platform ab'oku kitundu kye, nga ne mu maka ge mu Lujja we batuula, nga tatidde na kutya kyonna kiriwo, ng'ate takoma kubasapootinga kutuula waka, emmere abawa ne ssente enkalu ng'abawa. Oyo ye mwami Nsumba Davis Katogo, abadde taata wa muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye. Ebirala taata alwadde, bajja bbe bagamba embeera yonna ebeerawo. Tubeeramu n'ebika, tubeeramu n'abantu abakyankalamu, boye balaba abagagga nga bano ate baagala babbe. Mwawuliddeko kaawe ebintu ntwawe bitonono omuntu tannava buli ng'ate mulimu abantu abaagala okukyankalanya bo nga banoonya bya bugagga. Tubayina mwenze nkugamba gwali ku Map Media TV nkubuulira ekigambo kino, bw'oba musajja fuba nnyo okubeera ng'oli mugezi olaame, ate eddaame teresa amalaame ago gaterese mu bantu be batayinza kusuubira. Bw'oba osobola likodinga eddaame lyo mu vidiyo litereke, naye abantu bangi mufa ne batandika okugaba n'ebintu byammwe nga abaabikolerera. So mwebeereremu baganda bange abasajja mwegendereze, mwebeereremu nnyo. Nze nno gwe mulaba sinneebaka, nkooye nabuliddwa oweekwebaka, natudde butuuzi. Kamale okusoma ku komenti zammwe wano katono. Essaawa zino tuli Mityana wano Zaake yatwalawo. Wano tuli mu kitundu kya Zaake. Tuli mu kitundu kya Zaake wennyini. Ne live eno tujja gikutulamu emirundi, ng'ereeza eggulo bwe twazikoze. Eno yebadde ekulaga nti tutuuse, baganda baffe muleme kubeera nga mubula. Bwe twatuuse eri twabalagiridde we twabadde, na wano bwe tutuuse tubalagiridde we tuli essaawa zino. Muzeeyi waafiiridde ennyumba y'ekijja ate abadde azigizeemu ng'agikoledde ddala mbunene bulungi nnyo nga bwe mugiraba, naye Mukama tasobosesezza. Naye nga mulabira ddala otunuulira ennyumba ey'olujja nga yeeyo nsajja. So baganda bange, bwe tubeera mu Situlago tuleme kubeera nga bano baani yali oyo omusajja Bwanika eyavuddeyo n'agamba National Unity Platform etambulira ku famire, azifu teyategeera nti agitandika ye Kyagulanyi Robert Sentamu ali ku kkunga, era yali muganda we, era yamusangamu. Lwaki yayingira ng'alabawo Nyanzi, ng'alabawo ne Kyagulanyi? So abantu ababuyabuya ng'abo, nze nja bayita babuyabuya. Pulezidenti yatugamba tubalabise okusinziira ku bikolwa byabwe. N'ekirala ntumira ku mmwe mwenna abatugamba nga mwesonyiwe abakulu, mwesonyiwe ffene Masaka, ffene Kabonera,
feno simanye nyendo mukungwe kakati ndoza mubiraba nakugamba mapu tavaayo muganda wange tuli mu nnaku naye na bino kabiyitewo ebyobufuzi biyitiramu ku bino mwe muli muwulira mapu tavaayo talumba nze sirumba kasita nfulumya statement mmanya nina backup backinga statement yange mba ne statement ezibackinga statement zange 5 emabega waazo backup yazo oba okitegedde so nze twajja ne mbagamba ebintu bya DP Buloko ne mubiwakanya olunaku lw'eggulo gwabadde akyabuuza Patricia Sewungu kyoto mwateranga okuwolereza naye abaana bonna bagenda badda mu kilasi Patricia Sewungu ataddeyo posti abamu tebagitegedde naye Patricia Sewungu sisita wange webale kudda mu layini nuwa mutwe fe nze mapu kasita gwe tunulanga posti zemba ntadde osigamba nze ntegeere nnyo naye sikola posti ndi musajja mukulu sikola posti erumba bulumbi nga sirina evidence manyi nti omukulu ne bwampita mugamba president kino kiri bwekiti kino bakyogedde bwekiti kino bakyogeredde wano ngenda okufulumya mala ku downloadinga y'obujulizi mala ku downloadinga y'obujulizi ne mulyoka mukola ki soko jobuuze ku bantu wanje yogera naawe jayo sente ndikulayira bane mugamba mutye musire mutya soka linda kugoba tandika butandise oyagala kubba muzinda lonze mukamaawo ali no muzinda buli wembula bigamba nyino kugisa amanya ne dobozi nze Saalongo kansala Kalyango Beka MPW Mawoko taddako damu ebiga MPW Mawoko taddako kyovula buli wamu mbeerawo Mawoko tawali yanye jogamba abaddeyo Dr. Hilda Maina yakozeeko byakoze amayiro byakuweereza naffe batuwe tuweerezeemuko mpozi wangamba nze ŋŋendewa ebusiro janguwo nga twawukana naawe nzije yaani Honorable Medad Shemgona kyogamba bo babatondera kubeera eyo oba tugende kabonero ewa gundi oba tugende mukungwe abo nabo tugenda bafunira abaayo twagala buli omu kubanga oli mutaka w'ebusiro era awo so banange mwebale kujja kuziikirako bana ono twabadde naye kuva misana olunaku lw'eggulo okuva nawulira amawulire ago aga muganda waffe ate ekitundu ekyo kyokiikirira ate wekitandibadde kyokiikira oli kansala waayo oli honalebo naye wekitandibadde muganda wange nemanya nti muganda wange kale Lumbuye taliiwo waliwo abantu abatubeererawo nga naffe tulina obbabeererawo mu mbeera yonna nga tetwetaaga nakwebaka ffe twaliwo okuva lwe babikamuze ensumba ojjukira Lumbuye emmanja gye yatubanja nga tuli ekitalya obusajja nga butubanji omulimu omunene gwe mwakoze ne gwe mukyagenda mu maaso nokono tuyiseekawo ngaemmotoka etusuddeko etwatuseko omupiira tugenda oba kutambuzawo bigere tujja kutambuzawo ebigere naye nga bannaye mwenna abawulidde amawulire gano ne musitukiramu bannaye tubeebaza tubasaba mutuseemukko naffe ku bwesigwa ndowooza mutulabe tuli abantu abasobola okuweereza bwe biba ebyokwekalakaza biganye nga tubayita baganye naffe batuweemu naye bwe bagala nti kale essaawa era naffe tujja basimba kubanga baali batulabyeko nga tubasimbye mu mugongo nga tusimbye mu mugongo kati otyo atizokotereze kiri kyogambye nti ffe tubakoowoola kujjako omusajja kati naye bwe batumanyiire okutusindiikiriza tutwale balina tusimba mu mugongo batuwagire tujja balaga ekyokukola nga tutuuseeyo kuba batugamba mutuweemu omwaka gumu ebiri tukkirize batukulembere tugenze emyaka 3 abasajja tewali ayogera tubagamba batukulembere tulumbe ekkubo bonna bali eri bakuse banyiriza mbuto zaabwe kakati bwe baba tebasobola tukulembera batuweemu ffe tubakulembere tubalage bwe bakulembera abantu naye nga kyekyo ffe tuli bantu baddembe abantu abasobola okuweereza eggwanga yaffe Uganda oliredde okusimbula eri ku ŋŋoma ne tuzingako Kampala ffe twagala Ntebe eyo ne bwe tuba tuwoogera nga tugamba musirike ebintu tubikwata diplomati tetuli ba diplomati ffe twali tumanyi ekintu kiggwanga n'akaluti kannatuuka 2020 twewuunya nnyo tugenze mu kkomera tusuubidde tugenda kuva twambadde emidaali nyonyiza ezitunona so ne tunyalika ojjukira amasasi lwe gaavuga nga waliwo omusibe atolose ffe twalowooza ebyana bitunonye ne twambala emboozi eyo bannaginyumiza abaana amasasi gavuga ssaawa 11 zali 11
nga tuli ekitalya ffe twali tumanya abaana batunonye ne tuzambala Dani Magi Kikolo lwe nalaba lwabuuka ku kirala yagamba nze nabagamba seebaka kiro kumbe musibe yatolo twali tumanya ebyana bitunonye tulimu byetwogerako byaddala wabula batugamba nti sano nebangamba nti mwana tugende tujjeko omusajja bino tubireko ano tugende tujjako omusajja naye bwekiba si kyekyo biryayo 6 banaye temujja naffe mutuweke tujjemu awo naye ffe tetujja batuusa na 227 so mukitegedde bino byaddala abaana bajja kulowooza nti tetuli ku byaddala ebyaddala ffe essaawa zino ne bwabanga kati nga taata waffe bwali wano olulwe luwedde essaawa zino kitukolera mugamba maapu tukuyita mujje tulumbe kubo tujjako kasajja ffe ate taata tomubuuka bubuusa abalala ne bamuziika ffe ne tulumba kubanga nze nagambako n'abaana nze bwenfanga nga tuli ku furonti mumbuuke mwana mugende mununule eggwanga kati taata ali wano mugundi ne walibuleerawo embeera yonna naffe tulumba bulumbi naye tubategeeza mmwe ba MP abatugamba tubakulembere mwatugamba mutukulembere ne mutuza mu byekisiru tubategeeza tubagamba tetugenda kubasimba mu migongo ku kadde kali ke mututwalamu mugenda kutusimba mu migongo ate ku mpaka ate nze maapu soogera sitandika kampeyini gye simaliriza sirina kyentandika kye simaliriza nja kuba mpaka lwe munaavaayo ne mulagira constituency zammwe ne zirumbe kubo ne tujjako omusajja bana baffe babasiba olunaku batuwamba lunaku bakola ki bwe mutakikole tugenda badi campaigninga tulina okubateekako gwe katutambuze ekkunga musaagamu katutambuze ekkunga ne pulezidenti waffe twetaaga pulezidenti mu ntebe mwe muli awo muzannya wamma omulwanyi wange Lumbuye I'm doing this for your resistance okulemerako mwana kyali gwe wammanja nga ndi mukomera lwaki siremerako nange wano nembeera naawe maapu bamute maapu mulwadde oli otya oli bulungi nange ndi fayini so tugenda kuba tubawa bitundutundu temufaayo ekifaananyi tujja kuba tukibawa tujja kuvaavaako session zijjagenda tuzikwata mpola tujjagenda tuzikwata mpola nga n'abategeka bwe bategeka taata bamutuusiza ddaka mbatuuseeko ko mu ddiiro wali bwe tumujje Nakirebe abatannabimanya tumujje mu makaaga ag'Ennakirebe ne tumuleeta ate mu makaaga aga wano mu kyalo kubanga ye musika wa wano we bagenda omugalamiza sayidi eri ewali ebijja bali mu kukola ku bijja nayo tugendayo ko tulabe enteekateeka gye ziri eno kamera ya situlago evaayo ku basitulago kasita oba ng'olimu akasaayi ka situlago bwenvayo so mukadde waffe bw'atyo bwagalamiziddwa bwali mu ddiiro n'ennyumba abadde bakyagigaza tannagimaliriza musajja wattu katusabe abasigaddewo bamalirize Lumbuye mumalirize ennyumba ya muzeeyi ey'ekijja wano mugimalirize Lumbuye Fred mwe baana abakulu abaliwo ate otegeera ennono ennyumba ya muzeeyi nenne tulinamu ebika ebimu nga batuvuma buvumi naye ng'ebika ebimu tebisobola kubeerana ng'obasanga eri nga bagenda eri mu busiisira basaawa busaayi nsiko naye nga bagamba mmwe abanuupu muli bahuligaani temulina kye mulina nedda abanuupu twakolamu kati tugenda balaga nti mmwe mutusindikiza 226 tugenda balaga waaka tujja bawaliriza tujja bakaka okulaba nti mutusimba mu mugongo okujjako mukole ekintu kimu tugende tujjeko mu 7 mwe ebifo byammwe byonna bye mwagala tujja bibaddiza kasita tujjako mu 7 ffe tetwagala bifo nga tuddayo eno mu kava zaffe Lumbuye agenda n'asooka alina baabuuza nti mutubuulire yogerayo bajjajja ba Lumbuye batudde wano ate kaliba eddaalo lya mwaka gumu lyonna kkole so gwe omuntu bw'aba akuweesibako gwe bugambe menyayo bajjajjaabo bana gwe bw'aba akumanyiira
mugamba amenyeyo bajjajjaabe bana okakase nti abantu balina okubeerako ewaabwe. Entaana eri mu kuyooyootebwa, ennyumba ya taata eri mu kuyooyootebwa, wagenda okugalamizibwa tennaggwa naye nga ekyali mu kuyooyootebwa, abakulu baabo bali mu kukola nga yakafaasoni. Tebeegomba ntaana naye yakafaasoni. Mwebale bassebo, ssebo mugwebale. Twebaza nnyo abantu bonna abayimiridde ne Fred Lumbuye abagezezzaako ku nnamba ezo ze twabateereddeko. Taata agenda kuziikibwa mu kitiibwa ekiyitirivu. Eno mukoze sebo mukulu, eno ogundi shepu yeba Pentagon si ya square hoko Oxagon kitegedde akuba bambi ali ku kamera sore ovo mbadde manyi leero bazimbye Pentagon naye nange temunkoleranga square, nange njagala bweti. Ennaku zino bw'otalaama bwe naalwawo kandiwewo munkolere square, lwaki onnyanguya. So abo tuli so omuntu bw'ofa nga otegese basobola okukolera ekintu kyonnyini. Fred taata we bagenda omugalamiza, nange kennyini ng'omuntu ensiimye ate nga mbalaze tebannagimaliriza, naye bwetyo bweri ate nga bakyagenda okuteekawo ebintu ebyakabi kapeti bakyagenda zissaayo, naye wano mbateereddeyo behind the scene musobole okulabako. Naye ng'ekisinza okundeeta kubalaga nti bajjajja balumbuye Fred Kajubi bonna bali wano, amalaalo geego. So bw'ajja n'akugamba nze ndi waawali ettanda mitiyana, aba teyeesoma aba waawano. Nga ffe bwe tuli wali ffe batuziika Ssango, bw'ojja wali Essango Buwama, then oba otuuse ku kijja kyaffe naffe ekyaba amafumbo ekyaffe. Bw'oba togenze ku ky'Essango ogenda wano Naluvule wano mu Busiro, Naluvule awo wennyini awo ng'Enansana, ekijja kyaffe nakyo weekiri bwe kiti. So bannange tulwana nga tetunoonya kubeera bulungi ffe nga ffe okweyagaliza, wabula okweyagaliza ffe tweyagalize ne Uganda yonna. So tujja kudda tubalage bwekigenda okubeera, tujja kudda tubalage nga wano wawedde bulungi nnyo, tujja kudda tubalage nga funeral service wano emaze okutereezaawo obulungi. So bwe tutyo bwe tuli, tetusamba nsiko tuli waka. Lwaki nkikoze bwe nti njagadde kulaga nti bwe tuba mu situlago ne twogera bye twogera, bino nno Lumbuye teyaŋŋambye biraga, naye bwe mba ntaddeyo kamera kati nze njigambe ntya kubanga nange gye mpitira. Twagala okubalaga abantu nti tetujja mu situlago kubanyuunyunta. Abamu mwalaba ennyumba ya Nnyanzi n'omusajja omukulu Bwanika n'avaayo na kiri ekigambo kiba kinene kubanga President yatugaana okuvuma kubanga n'alyogedde n'ayasama, naye ekyo yakitugaana, saagala nakyogera. Ekyo kankireke, tekimpisa. Naye omuntu n'azimba n'aba n'ennyumba Nnyanzi nga batoobe bonna balina amayumba. Ono najja Justin we mugirabyeko mu kamera ng'ate ennyumba ye baamala n'agikola n'agiddamu buzzi n'agiddaabiriza, abantu ne muwoggana. Ne Bwanika yennyini mu statement eggulo ku NBS yagambye mbu kyalereya nnyo mu opposition okubeera abantu nga bazimba za apartments, naye opposition z'okuluno zizimba za apartment. Yabadde ategeeza Nnyanzi, munnange Nnyanzi njagala okukakasa nti His Excellency Bwanika, njagala okukakasa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku eka ezisukka mu 10. Ennyumba teyagizimba ng'ali mu opposition. Ate temutulaga nnyo magezi gammwe amangi nti matono. Bamiki Wine bazimbye amayumba, ffe tugenze okujja mu situlago nga bamiki Wine balina amayumba. Daxi ye yalina ennyumba ng'ate entonotono bweti, ate era bonna abantu balina amayumba, bali ba mu bitundu bagundi. Oyo gundi gwe mulaba Ediyawe
yatandika ennyumba ye ng'akyalina bweru n'azimba ennyumba ye y'ebirooto bye ng'akyali bweru abasajja baakolamu. So kati twagala okubalaga nti bannange struggle ne kati bwe mulirabako ewa maapu kansooka mbaleko ebyo ebivumo nneme kubirya kati bwe muliraba ewa maapu lumu nja kwevaamu mbalageko ewange lumu nja kwevaamu. So wamma kansomeko ku komenti yammwe ngenda kumaliriza ngenda kukyajingakoko nja kukyajingakoko wano emikolo gireme kumpitako kansome ku komenti wano. Wamma nambasa sikyogedde nze pulezidenti yatugamba abantu abakulu tubawe ekitiibwa naye bwe ddala osobola okuwa omukulu ekitiibwa atakyewa ddala osobola otya okuyita omuntu honalebo nga ye yennyini tali honad. Ne naffe tugenda ne tulemerako bane tugenda ne tulemerako simanya Serwajja okwota asinga nannyinimu etannama batuuse kubaleetera popo ku gundi ku gate nga mutugamba tobyogerako waliwo agambye abo diversion focus abo mubaveeko nze kati entambula ya maapu ndala ebyo byennyini bye mugamba tetubiwa makulu nze ngenda nga biwa amakulu ebyo bye bitulya mugenda okumaliriza nti olwatta ssebo nalumanya lwaki tewalwogera ebyo bye bireetedde ebibiina bagundi abo n'obalaba nga badduka mu bibiina byabwe mu nkola bwe zityo. So saidi wali ewali bamulekwa ewali abazzukulu sijja batwala nnyo kubalaga feesi naye nga mujja kubiraba. So abasupreme funerals mubawa emirimu bali ku nnamba eyo bali cooperative bali awo wakaliga tebannampa nno kalango ne lwaki sibakabakolya kubanga sinnalabawo mpisa zaabwe embi natuuse ku funeral yaabwe eri awo wakaliga okyamira awo ku Ssekabaka Kintu okyamira ku Ssekabaka Kintu awo ng'oddaawo ku kikubo ekidda ewa omuloodi balina amaka gaabwe malungi nnyo batwaniriza bulungi amazzi wegali mugira bugize fridge n'onywa amazzi bali organized nnyo bali smart. So bwe muba wemirimu ate mujja kufa ate mufiirwa nange nja kufa. So mubawagire okufa it is a must. Okufa it is a must. So fanga weetegekedde ng'otegedde bw'ogenda okufa. Kiki mwagala okuŋŋamba Eve oli otya mu street wange oli bulungi Makindi agamba atya ombuzeeko ku mutima n'onsigala ku birowoozo oli otya. Tuli mu kupika tuteekwa okuyingira mu Uganda empya OLS abatulemesezza tugenda kubeeza lweyo. Gwe bw'obuulira ng'olemesezza Struggle twagala kuvaayo mwegabanya miliyoni 5 nga mugamba maapu taayogere miliyoni 5 wano nga pulezidenti abadde era naye musajja wattu avaayo n'ababana abali ezagundi eza NRM abali ez'abayimbi nga lwaki ate ffe tetujja ne tukuba owaffe ng'aziridde. Olya ddwaliro Mpuuga miliyoni 5 zitandikidde ku ggwe lwaki teziri ku balatigo sibanyaze ku bawinikiiza mwatuula mu 220 n'otuula gwe Tayeebwa Anita Amongi n'abalala abaaliwaawo ne muteekawo ssente ezo ne mubuzaabuza ne muteekerako ne bakomishona omuntu eyali badde afunako ku ssente ne mumukuba ne mumulemesa yali zaake mwakuba zaake mpaka ku ttaka era nga ofiisi yo yakozesebwa kinene nnyo okukuba zaake mpaka ku ttaka okumujja ku bwakomishona nakati akyawere ennemba na misango kyokka ekifo ekyo kyennyini kye wali onyooma luli nti tekirina makulu kye baakuzizaamu pulezidenti n'akikuzzaamu era Anita Amongi ge nawuliddeko ag'omunkuubo nti mbu paalamenti eri mu kukola kyonna ekisoboka ekifo kya komishona Mpuuga kyaliko kigejje kibeere n'obuyinza obusinga obwa luupu. Mujjukire komishona tabuuzibwa bibuuzo mu paalamenti be bateekerateekera ebyenfulumya ebyennyingiza bya paalamenti ebya ssente. So bamwongeddeko amayinja era ne bagira ku tteeka eryo nti bw'anaaba ofulumye nga luupu banaakulekera bodegaadi baabitandikira ku ggwe 220. Mu kyo ky'ova olaba nti Right Honorable Mpuuga
abadde akola emirimu kijentulo ng'ali ku mirimu gy'abakama be so si kukola mirimu gy'abakama be ffe abaamulonda wabula ng'ali ku bali abamugamba tugenda kukola bwe tuti tugenda kukuwa bwe tuti tugenda kukuwa bwe tuti kakati nze mujje mu nkube ffe batukuba batusiba abaana baffe bali mu makomera tubonaabona ffe batuteze ssente ze mutamanyi na muwendo batuteze ssente ze mutamanyi na muwendo ne tetuzirya ate nga tuli baavu ne mmwe basajja mmwe ate mmwe muli abagagga ani oyo agenda ani akkiridde oyo ffe mmwe ate abagagga abalina ku ssente mulubulukanira muli obusente obutategeerekeka ffe tuli baavu tuli wana abantu ne batuvuma musabiriza mugende mukole lololololo naye ate tetuzirya naye ate mmwe abalya leero lwakuna onojja live saawa 2 nakigezaako ngenda kugezaako bataata simanyi saawa ze ngenda kuva eno ne saawa 2 ngenda kujja nja kubyoginja nzija bwe nzija ntera kwogera bye mwagala okuwulira bye mutasobola kwogera bye mwagala okuwulira bye mutasobola kwogera so nina komenti zammwe zesisomye so tuli mu maka aga taata waffe omanyi bannabyabufuzi bwe batuwa akazindalo twogerera ddala nze nabagamba ndi mubaka w'abantu atali mu palamenti ndi MP atali mu palamenti mwe mwagala bali abasibye amataayi ne batuula wali bwe bituuka ebizibu nga bino nga tebalabika mwagala bali abatuula wali ne basowola batumbutombo naazima mbw amazeeyo emyaka 2 temutumanyiira temutumanyi twetaaga bakozi tetwetaaga twagala abantu abajjako mu 7 so bannange mugamba sigenda kusooka kuvaako ko mulaba mutya nga nkooye Muhammad Nsubuga ogamba otya kiganda kyange ogamba otya obiraba ebintu Muhammad Nsubuga ow'eddoboozi lya Uganda ebintu obiraba twatuulako ewala olulala ne twogera twalina mu kkomera ne twogera ne tuvaayo ne tutandika okwogera ne tugamba bano abasajja bagenda tujjirayo mu 7 akakodyo naye lwaki tujja byogera saawa 2 ez'ekiro beerako so ekifaananyi okuva eggulu kiri kitya ekifaananyi kye twakozesezza kiri kitya kubanga ku mikolo nga gino egimu tumanyi okuggyayo ebyuma byaffe ebiraga obulungi simanyi oba mufunyemuko ku nkenyera mu mpeereza bannanga abanajja ne bw'ojja nga tolidde you will eat arrangement zonna nzirimu sikutte bukwasi kifaananyi naye ne ssente era nazo sizikutteeko zemuweereza nziwulirako ne ssente zemuweereza zituuka era enteekateeka yonna ena amabuge ge muwadde Fred ge gali mu kkola bannange bakyalimmwe bakazi n'abasajja thank you mwebale nnyo mwebalire ddala amannya bw'anaaba beesomera bw'anaaba wa basoma amannya bw'anaaba wa gasoma ajja gasoma naye nze protocol observed nja kusigala nga nkoze eki nja kusigala nga Uganda ye nnyaffe nzije saa yonna Saturday wangambye ngenda langa akalango ku map banda ku map media mwenna batulaba nze mu kibi hope channel Uganda nyaffe Saturday tuli ne map media kabwejumbira yennyini mpanga original newe banye tubeera omuganda wange no tuchikirira kyakabi kufirwa kwa tata waffe tata wa Lumbuye lwanyi munaffe kibi nnyo yatugenzeeko ate kibi nnyo nti mutabani we Lumbuye talina busobozi kujja mu Uganda gavumenti nekyali kikigaana Lumbuye okujja byayogera ne byakola amazima kwayimirira nekyayagala nsi ate ayinza obutajja nga awagira byakola mbw awagira mu 7 ate tazze abogera ekyo banywenjaga banywenjaga museveni bwawagira yamufiiringa yamutegeera kino kyeyita MP kyawa naye buli muntu ayogera nga si MP mwagala oli MP wa awayogera sebo ndi mukulembeze